wakomadi ogenda ku kisaawe kyenyonyi Entebbe? Kitwalide kuko Kabanga. Kitwalide Kabanga. Ababadde beweyo ne bo tutakabanga. Bwe wetegereza abantu abakola ku kisaawe. Naddala mu bifo eby'obuvunanyizibwa. Bonna bafaanagana. Batya. Nkiddamu. Bwe wetegereza abantu abakola ku kisaawe kyenyonyi Entebbe naddala mu bifo eby'obuvunanyizibwa oba eby'obuyinza bonna bafaanagana. Bonna bava mu kitundu kyekimu. Bonna baggwanga lyerimu. Ku kisaawe kifaananako mu kitongole kya revenue, kifaananako mu SFC, kifaananako mu bitongole byonna eby'obuvunanyizibwa. So ekisaawe kyenyonyi bw'osobola okukirabira very easily. Bonna era bakozesa olulimi lwe lumu. Bonna kikulaga nti bano bava mu kitundu kyekimu, babalonda bulunzi ono ne sengaawe ne kizibwewe ne gwe basoma naye nze nnyina bannange abasomera masomero ago. Kati nze nnyina okumanya okwo kubanga study nze nnyo embeera y'abantu kuvira ddala gyempasa n'emikwano gye nnyina. Waliwo essomero lye bayita Kanyaryeru. Ojja kusanga nga aba OBs ne ba OGs abasinga babajjeeyo nene masomero amalala. So bonna bamanyeganye. Obusosoze we butandikira mawanga kisaawe bonna bafaanagana. Kyekisooka kitegeeza kyekyo nti ne boonolopa omusango ku kisaawe, ekisaawe bakitwalanga kyabwe. Abaffe Bannayuganda bavuddeyo ne beemulugunya. Walabye bameka abakwatiddwa. Naye twalabye wano omuwala eyabadde omuwala omuto gwe baakubye era mu bbanga tono nnyo nga baamukubye babasalidde dda omusango. Wakawulira bameka be basibye ku kisaawe kyenyonyi kubanga ogambye tebabba bubbi ssente wabula basobya ne ku bakyala. Bakola ebikolobero bingi ebyenjawulo. Naye ekibadde nga ekitongole kya Civil Aviation Authority ekikulira ekisaawe kyenyonyi ekibadde ng'okwanukula emiranga gy'abantu n'okwemulugunya kw'abantu bataddewo mateeka mapya agayamba ababbi, agabayamba abali b'enguzi kubanga obukakafu basooka ne boogera abantu bangi naye nga tebakkiriza paka abaana ne batandika okugyayo ze vidiyo ne batandika obifiriminga ne balyoka bakkiriza. Naye ne bagamba katugenda bamba za uniform ne basooka ne bakomaawo. Ekyazzeeko nti tokkirizibwa kuba kifaananyi wadde okwata ebifaananyi ebiri wano. Kwega mu bufunze tokkirizibwa kukwata mubbi ng'akola ekikolobero. Ekyo no kintu kizenga mistake. Bw'oba ozzeeko emabega onojjuke. By the way nawulidde ne blog omu nga bamukubira essimu nga bamutiisatiisa. Ate bloga waabwe nno awaana nnyo bo. Naye nga bamugamba gwe ebyekisaawe bikyenyonyi tukumanyi nti oli owagira gavumenti eriko ey'abanakyemalira naye ebyekisaawe kyenyonyi byesonyiwe. Bwe batyo bwe bakola. Naye mbadde nkugamba nti kino tikivudde kumpi. Bw'ojja ne weegendereza etteeka lye baakozesa muganda waffe Muhammad Nsereko okuleeta erikifuula omusango gwe kwata essimu yo n'ofiriminga omuntu ng'akola ekikolobero, n'ofiriminga omuntu ng'atta omuntu oba omuntu nga rapinga omukyala oba omuntu ng'abba, ne baleeta etteeka ne bagufuula musango. Tikayongo bwe wabazi oli ng'akola ekikolobero ng'amenya amateeka gwe n'omufiriminga n'ofuna obujulizi ku ssimu n'omulabisa ate gw'oboziza omusango. So kati ekyo era bakireese n'Entebbe nti tokkirizibwa kufiriminga oba kuba kifaananyi wano ku kisaawe. Ekyo kikulaga nti bano ababbi abatono betufiriminga bakolera bali ababbi abanene. Ani ali emabega w'emivuyo egyo? Omukulu w'ababbi bonna mu Uganda ye Museveni. Kati bano bakuteesa baani abujasi bubbi butono. Ojjukira Mulyagonja IGG yakugambako nga kyali IGG yakugamba the big thieves hide behind the president. Aga biga konda ganene geko president wa Museveni.
buli corruption scandal yona bwogigoberera lazima egwera mu first family egwera ku state house kacyenkugamba ekyo nti bano ne bwolaba babakuuma kiringa Uganda yafuuka kisasalala nti buli omwabba n'abagamba akati namwe mubbeeyo katono ensonga lwaki Betty Kamya yali efuula akola ennyo aleeta empisa zaffe ez'obuntu bulamu omanyi naye olumu agenda nadda ku mulamwa n'agamba kati kankwateyo ku babbi bwe yagamba agenda kuleeta lifestyle audit okupimapima gundi emotoka eyebbeeyi wagijeewa omusaala gwakakadde kamu ovuga emmotoka yakawumbi wagijeewa Museveni n'agamba baveeko ababbi bonna otandika obapimapima sente zaabwe engeri gye bazirya bajja genda bazi investing ebweru so akulira ababbi ye Museveni ekisaawe tekikyasobola kutereera ekisaawe kisobola okutereera kitya n'ensi yonna esobola okutereera nga tukyusiza obukulembeze ne obukulembeze bwe tebukyuse buli omu Uganda eyongera kufaafaagana nti buli omu abeera ku ndya byange ngenda Uganda buli omu balinga abagibba kirommo bagiyita Power of Africa Radio 107.9 ekkulu ery'omuntu wa bulijjo